Baby wange nomulaba. Omwetegereza bulungi. Oh no, this is my Valentine. She's my Valentine. Soko ofukamireko wano otuwe mukasa. Ululu! Say yes, say ndeka. Buuza ekibuuzo mubuuze. Babe. Taka wano microphone kumima empozi ndiina. Babe. No, zora mkwano we kubuuza. Babe. Can you be my Valentine? Yes. I love you. I love you too, mom. Hey! Lindako. Sembeza microphone. Oluva wano. Sembeza microphone wane no sirike. Mama. My love. I love you so much. I love you too. I can't live without you, Ochimanyi. Tuli ku Valentine by the way. Tuli mu Valentine week. Sugar, what inspired you to be with Flam? Aine embeera ennungi first of all. Ekyo kye kyamunjagaza. Ebintu bye abikwata mpola for the meantime gye mbaddeko naye. Ebintu yabadde tandaga mbeera mbi. Tubadde cooperating in everything. Kati simufunyeemu buzibu bwonna ne ngamba this guy deserves a chance. Wow. I deserve the chance. Kati Flama. Yo. Watyanga. Sagala kibeewo. Naye watyanga mufunyeemu obutakkaanya. Tuli ku mukutu gwa Brown Skin Events. Ate ng'olunaku lwaleero nakyazizza basita bange. Bulijjo be neepikira. The training cup around town. Jababawa babeyanjulire. Tutuba kutekako training cup around town badde boy nkugamba ddamu. Yadde mubamanyi naye ngenda babawa babeyanjulire mukko. Alright. Flama. Yo. Ogamba otya? Ndi bulungi Brown Skin Media. Brown Skin Events. Brown Skin Events. Tusanyusa nnyo okubeera wano eno. Gwe mundi gwaffe ogusoose soko teeke simu silent nja kugoba wadde channel yiyo. Amanya bampita Flama bawa sugar. Sugar is tall. Nenge ekyo kibadde kyetaagisa. Kwegamba she's 3 in 1. Sugar is tall, sugar is beautiful, sugar is brown, sugar is sweet. Sugar is kyo kibadde tekyetaagisa. Sugar. Wanje. How are you? I'm good. How are you? You look good. Thank you. Kati Flama. Soko tukala nayo nakulwaleero. Owulira otya? Soko ngambe. How do you feel? Aninze Sugar. Igwe. Nze mpulira bulungi nze gambye bulwembera nga ne baby wange wano nga ndi kumpi. Ate gwe Sugar owulira otya? Mpulira bulungi nnyo kuba mbadde maze ebbanga nga simulaba. Naye leero muli baakututta. Ayogedde ebyama bale saga byogera naye. Badde bayira ina. Wambadde mayi mubeera mwenna. Nedda. Sometimes tubeera ffenna for like 2 weeks then nengenda nenkomawo. Kati mbadde yambuzeeko for like 3 days and that feels like Mukama Katonda wange ndeka. Enaku 3 owulira nga omwaka guweddeko nga tolabye ku baby wo. Naye Mukama Katonda tuwe ku basajja nga abatwagala. Flama. Wanje. Omukazi omwagala tomwagala. Kibuzo ky'obuuza kibi n'okutta kitta tenza kungamba omuwala simwagala. Nga Sugar mwagala nnyo ky'oba osooka. Kati nina kye njagala otegeera. Is it a real relationship or it is content? Kati gwe olaba ki? Munaye ffe ba TikTokers tubatya. Mugendeyo ne mukola content wammwe ne mutusiba akawaani ne tumanya nti content kumbe nga muli mukwana ate ne tuma muli mukwano nga content. Kati njagala nkugambeko ekintu kimu ebitali bya ddala nga bya content ate biwangaala era obiraba. Era biba byakufeeramukko. Omaze ne Sugar bbanga ki? Tugenda mu 2 years kati yaba content. Kale kitegeeza mwasooka kwekweka. Nasooka ne muteekayo kati kankuwe amazima about this girl. Waliwo omuwala gwe nali dating nga yali mu mukwano gwe. Shiba. Kati gwatoka ya Shiba ulira gobezo kwa nyimbozi ya Shiba ngowedo nuna mumanya dda Shiba yagenda okujja kati kambuze lwaki wasooka kwana Shiba ngono wali
ono yaliwo kuva dda. Lwaki wakwana Shiba ng'onowa? Ekitegeeza wamuyita mabega wamukiitinga. Wani yagala Shiba nali mukwana. Flama totusiruwaza ate. Wekwana nani? Shiba yo my friend nawe okimanyi. Banaye mbadde singa Mukama kibadde kisoboka nga kati Shiba n'agwawo. Naye n'abeegattako. No naye wajja, naye ate kyemumanyiko ye ayogera amazima wajja era naye asooka okugamba nti nabye mwali mwekola nga byali biyitirira ku kwano. Si ekyo okubeera n'omuntu gw'oyagala tekyetaaga buliri. Anti kati aba betu ntwagera ekifoosinga kati waliwo laavu gy'olaba n'otega nti kati bano abaniga si bya ddala kuba mwe mubulawo buwuka. Kweri sikikkiriza. Kati gwe okulaba engeri gy'embeeramu ne Sugar n'engeri gye nali mbeeramu ne Shiba olaba oba by'ebimu. Naye kati oli musanyufu nnyo. Tukwatako video na Shiba nga tuli mu buliri. Kuba kale ku kitanda si kyo. Genda mu video zange nze sidiliitinga video gye. Ashe muzaalayo kaana wamma Sugar. Kiri mu plan. Naye ggwe wakyanga ali lubuto. Watya. Just in case kali watya nga ali lubuto. Kubanga era gundi so kubanga ali lubuto. Sugar obeera waawo oba toli ne Flama? Ewaffe Entebbe. Ewammwe obeera mu bazadde bo? Maama wo ne taatawo? Yes. Ne bakukkiriza obeera ne Flama? Ate ze sirina bazadde bange nga bamukkiriza beere nange. Sugar looks like a young girl. Nange ndi yange wedda gwayogera waneno muno ndabikanga mwana muto. Kakati how do they accept young people to be together? Like in bed, mweyagala bwe mutyo, gamba baby wange, ngabeera n'abazadde. Abazadde bo tebabiraba. Ekisooka first of all, ndi muntu mukulu neetegerera. How old are you? Sijja kugyogera. Oweza emyaka egy'obukulu? Yeah, omuntu abeera omukulu abeera above 18. Yeah, so if I'm above 18, nsobola okwetegerera. Oba Flama ngamba emyaka gyo. Ejjani gya Sugar, nange jange saa gigamba ate gamba egya Sugar. Over Sugar, what do you do in your free time? In my free time? My free time. Tomtunuulira ojja buziza Sugar. I want her to tell me. Sugar, what do you do in your free time? My free time yange nga sikulimbi, I like swimming. Yeah. Wemba nga ndi free, ntera ogenda ku pool then. Ate kati like as in work. Okola? No, I don't work. Don't work. Yes. Bawa mukolerera kimala. Ebitebuuzo ebimu bindekera embiddemu. Banaye. Flama. Yo. Kulabye nnyo mu relationships eziwera. Eziwera abawala. Nze wenkumanyidde. Bawala nga 6, 8, 10 bawera. How do you do it? Umanyidde ku bawala nga 6. Nene ozitenda nti nnyingi kati gwe wakafuna bameka. Kwa toli mu kamera. Anize? Nze abasajja nnina bangi. Okuba toli mu kamera. Kasinga badde mu kamera nesinga bagamba kazi nga kiyobeera n'abasajja. Nze omusajja gwe njagala tabeera mu kamera. Era we mba nkutadde mu kamera manya nze naawe. Kiba tekijja soboka. Nze naawe mate tweyagala naye omusajja gwe njagala tabeera mu kamera. Not because saagala sigamba nti abeeyagala tebalina beera mu kamera, but because nze nganze siri stakale. Siri stakale. Kati nedda kati tuddeyo ku question gy'ombuuziza nti nkikola ntya. Abakyala nga bangi. No, abakyala si bangi kubanga baby wange yamma. Sugar tobuba omusajja ono jagala nziremu ebibuuzo bye. Kati kakugambika kino kimu. Mu bawala bemanya waliwo kati kansooke nkumenyera amannya buli omu njagala omumpe. Ng'oleta n'obujulizi nti waliyo ngamba kwana saagala bintu byakusibako bakazi. Flama njagala oyogere mazima. Toyogera tolimba olw'okuba olina mukazi wo. Tukimanyi ono omukazi wo kati gwe wasalawo. But back in the days you had people, you had other people. Be honest to speak the truth. Bali wabata but tekigaana kwogera ku past yo. Ekitali kibi kubanga naye abimanyi. Kati waliwo Shiba oyo omweganye. Simweganye mumanyi naye tetwadetingako. Flama
nja kukuba oluyi mu kamera ya Doristar. Waliwo Faith. Ndaba abakujonkera bangi, waliwo ne yajjamu olubuto lwo. Lwaki toyagala Zara? Lamataseka. Toseka ebintu bya ddala. Ebisagala Zara. Bagamba amazima sagala Zara wamma. Ayagala kubanga ne yesterday yangambye nankubira ngamba tuzaale yaka. Okategeedde. Ngamba walayi. Just wakuba nno abo boolaba bengamba mbuno simanya mbu sagala kuzaala mbaji ate noli yajjamu olubuto lwange sigala gobereyo story nayomba nga jjemu olubuto wewawo nali simwagala nina sagala jjemu akola bosho. Kati wategeera otya nti ddala yalujjamu yaluyinanga lulwo kuba kati abawala ab'ennaku zino nze nganze experience gye mmanyi wanawe kati Flama saakukweka obeera nnyo hostinga ku Tonic ne Maka. You know the way how girls treat themselves. Yeah, like I know. That they akwanibwa oli oshegeera. Kati how sure were you that the pregnancy is yours? Nga todoubtinga ogamba range. Kati kagambe omusajja alina avaayo n'agamba oyo mukazi sibuto si lwange. Omusajja alina singa avaayo n'agamba olubuto si lwange nze sizaala biki. Yes aba yeewusiza bwewusa. Tewali musajja asobola kujjukira asobola kulabya mwala gwe yeebase. Kati nze kino nkikugambye ndi mukazi. Ne obeera na mukazi gw'oyagala. Omanyi lwaki ono omusajja Segirinnya baakebeera DNA ng'abaana si babe ate nga yali mu maka nga mufumbo nga family ennene. Then how do you trust him? Kale kyonna kyekiri sagala tukigeze kozi basaga na kumwogerako ye. Kyembadde nze nsinga okwetaaga. Kale okukakasa oba okugamba amazima oba olubuto terwalimu oba lwalimu okusinziira ku bikolwa bye n'engeri yali ayogeramu ye yandaga olubuto yalujjamu. Waawo yamala n'avaayo wakakasa n'akulaga bills n'akulaga scan n'akulaga at first yali ayogera ng'era agamba nali simulabirira ensonga yaki yalujjamu biki then we twamusaako akazi awo kyesamanya naye we twamusaako akazito ne tubiyingizaamu kati ne tubiteeka ku level endala nga tubiyingizaamu kati amateeka then n'avaayo n'ayogera kubanga nayogerako ne family nga bo bagamba teyajjamu lubuto yali just unplucking ng'obwo bimanyi nekiggwera era ne muvaako saamulemezaamu. So mu bufunze teyajjamu lubuto lwo. Ye waagamba era nange nenkireka kuba nali simwagala namwagala ne saagala nte. Kati gwe nga wayanguwa okukkiriza. Anti Daudi nali era nga saagala kuba naye kuba yali alina embeera ze embi nnyingi. Kati Flama akilyalinze air. Omuwala teyajjamu lubuto lwe. Oba yajjamu oba teyajjamu nze simanyi. You don't care, right? Yeah. Sugar. Wakitewe kiri. Nwanja. Ndabikira ng'omwana omuto. Osoma wamala okusoma oli mu vaaka. Naye ekintu kye nagambye omuntu omuto is someone who is below 18 years of age. Naye omuntu ali above 18 omuntu aba ategeera aba muntu mukulu tosaamu. Negwe Sugar nga ali 100% correct. Buli kimu ali perfect andi kati ensonga lwaki omwana mulemerako. Ate omunyweze. Munywezeza. Kati atalimu amasannyalaze alimu emikisa mwana. Okitegeera. Sugar yali mwana. Era bw'ondaba nga nvuga Range Rover. Kati kasooka embuuzeemu. Akabuuzo katono nnyo. Sugar naawe Anista. Ekibuuzo baddayi. Abantu bagamba amazima. Kunze ne Sugar Anista. Sugar Anista. Gwe Star. Ekyo naawe okimanyi. Sugar towolereza bbaawo. Kiwedde ate gatonsajjuse. Ozebulakunniza. Lwaki oyongerezaawo? Agambye nze Star. Lwaki? Ate kati yalina ensonga lwaki? Gwe kyolaba wano eno. Gwe kyoli okulaba wano. Naye alina kwasinzira olulaba n'agamba naye ebadde nga tuze mazima. This guy Sugar, what inspired you to be with Flama? Ayina embeera ennungi first of all. Ekyo kye kyamunjagaza. Ebintu bye abikwata mpola for the meantime gye mbaddeko naye. Ebintu yabadde tandaga mbeera mbi. Tubadde tucooperating in everything. Kati simufunyeemu buzibu bwonna ne ngamba this guy deserves a chance.
Wow. Gwe. Ajabu chance. Kati Flama. Yo. Watyanga. Sagala kibeewo. Naye watyanga mufunyemu obutakkaanya. Kyogera kibi n'okutta kitta. Like no. Oli mulogo obutaka. Nedda. Are you ready to apologize in any way ne bwaba yasobezza? Oba you let her go. Kati kankugambe ekintu kimu. Tewali musajja wano ku Kampala. Kino njagala okitegeera okuba nawe nalaba video eno. Tewali musajja mu Uganda muno. Asobola buteetondera muwala gwayagala. Ne woba oli sita kyenkanaki, ne woba oli musajja kyenkanaki. Nengo omuwala omwala. Oyiro kyanga omusajja ayogera ebigambo bwe bityo mu kamera mu bawala bonna nga gwe yalonda. Ate nga ye star. Of course mpulira bulungi. Yeah, cause byayogedde ayogera mazima. Ate byenjogera byenkola. Yeah, waba asobezza nga naye akiraba. He says, I'm sorry mama. Oh. Kati nze kyemanya abangi. By the way, mugende ku kayimba ka Loverboy akapya bakayita batya? Angelina. Kyemmanyi ono muwala abasinga. Mwemba temumanyi Sugar ye Vixen Woro oluyimba yalunyumisa. Genda ku YouTube, genda okole TikTok challenge, ochekinge. Ogenda laba Vixen yono omwana wemba. Kati nze wenali nkyali omutoye. When nali like I could meet people in person. Nainga simanyi nti yali Vixen Woro oluyimba. Kitegera. Kati oba tomanyi Vixen, oba omuwala omulaba ng'olabye no interview. Just know she's the girl. What inspired you? Oba ani yakuteekamu that okugenda mu luyimba lwa Loverboy? Yakukubira n'akugamba njagala, yali anoonya n'ogamba wendi. Bakubira Flama n'agamba mukyala wange abisobola. How did it come? First of all, Loverboy is my friend. Oh. Yeah. So twayogera, then he was like, I know luyimba olupya lwayagala okuta, so nansaba mbere Vixen we. Ate era mulaba kisaana. Ya kisaana wanyumye. Actually asingane ku bulungi bakati yafuuka ki? Malayika eri ku nsi ye eggulu ligitya mayirawo. Naye Flama totujoga nnyo mwana. Ati kati ono tali ono si level zammwe. Tasaana kuba ku nsi. Totujoga. Ati gulawa nengeri gyayogeramu gwe gyayogeramu. Obadde ki? Omenya waya. Tandise okwocha muganda wange. Ulira. Akayimba akapya akateereddwa aka Dr. Loverboy ne Angelina by Dr. Loverboy. Actually video eri trending okusi olwansonga lwono muwala. Yeah, true. Akayimba aransonga mbadde ndowooza ensonga yeggwe kuba kati singa si yeggwe nze Sugar sandi mumanyi sandi mutegedde. Okay, so kati omwana ate ajja kukuyitako. Kashayini nange kyenjagala. Omanyi lwaki? Ajja kukuyitako. Kati kakugambe kinene, mbadde sikyogerangako mu kamera. Nze Sugar n'omulaba mwagaliza kunsinga. Njagala Beresta. Omanyi lwaki? Omuwala ayina nga waama, omuwala ayina abola tebatera kwerabira. Omwala tatera kwerabira. Omuwala wafuna mama sanyazi n'afuuka star. Njagala kino kikugambe. Kizibu nnyo okwerabira abantu babadde nabo wansi. Naye ate abalenzi bo beerabira mangu. Naye nga nkulabya ozooyomba. Ng'ogamba abawala nza kutuusizaawo simanyi. Flama takyogeranga keeki. Sina mukazi gwe nali nangidde bayirawe. Mpozi ng'oli annumbi ate omwala gwe nali nyombye naye ali omu yekoyo Faith. Yekka. Togamba kai ekisi wange oyo Bera. Ati Bera nali njogera ku bya lubuto. Saamulangira. Faith. Shiba tomubala mu bakazi gwe nali ndeetinze. Tomubala. Ate oli gwe wabba ku Shua boy. Shani. Oh. Ele Shani byali byaddaga nakatandika TikTok. Kambuzemu. Mwina wino. Gwe ne Shua boy mwakiteera ddala. Chali wange. Chaliwo. Nga temukyabeera mwenna. Just obimanyi wabawo essage tukakati nga mukuze nga buli omanyi n'okwasaganya business. Okitegeera. Sebe mikwano tegyawukana. Tetwayawukana ngabye chali wange. Era twogera ne ku WhatsApp twesinikira bu message akwatu. Mwasemba ddi okwogera. WhatsApp. Ku TikTok twadde ku live yesterday nga tuli ffenna.
okakasa Tebyadda. ne ku TikTok ngaabuze Sure Boy yalaga wamukwekawa. Sure Boy jali kati otuke ssa n'okula. N'olaba nga biri wali okula kati olaba ate waliwo kati emirimu emirala gy'olina okukwasaganya kati alina bizinesi ze z'akola nga ye omuntu. Sabiyingiramu nnyo sibimanyi nnyo naye kimanyi ali fine. Naye mukwatagana. Twogera ye Sure Boy kyali. Kati omukazi mwenna mwamuta oba yaddira bbaawe? Omukazi nibanango y'omuwala no naye yanna yaleeta obuzibu. Omwana twamulwanira nga bwe twamulwanira naye omwana yavaayo n'akiryalinga air. N'agamba n'agamba nzibedda Fulama kyali wange era okumanya Sure Boy namumanyira kwani ku Fulama. So kati sina nsonga lwaki atenda bamwawukana ku lwange. Talina gw'ayagala ku ffe. Just oli atekawo mbeera ng'alaba mbeera nnyo n'omuwala gwe yagamba mbu omukazi we ate nga si mukazi we. Alaga abavubuka buli baki. Yali si mukazi we. Ate mukazi we ekyo omukazi yavaayo n'agamba ati oli siina gwe njagalako ku oli kyali wange naawe oli kyali wange. Oba oli awo beesangako ne beeyisaamu eggaali kati oli n'alowooza nti Sure ye munnaye. Ate naawe kirabika n'ojja n'oyisaamu n'abitegeera. Siisanga mu ggaali bannange yogera ebintu bino mukazi wange akulya mwana oba oyagala kunkyayisa mukazi yogera. Nga bunsimaasi. Awo omukazi yasalawo. Wamala waliwo ekisobola okukyaya Fulama naddala ebigambo. Nsinga namukyawa dda kubanga byengumidde byo bingi. Tokimanyi. Baby lekyo olianga agamba muno nina empisa embi nnyingi. Nedda tolina kagamba olina empisa embi ntonotono. Noyatereera naye kati okuva inafuna omukazi naye singa kati nagenda dda ku bintu byako. Naye kakugambeko n'ekyala gwetese olaba n'omuwala. Mbala bonna binakabeera nabo mbali sanko omuwala ali down to earth nga this girl. Obeera honest ekyo ekintu nakikugambako sikugambangako. Wakingamba. The girl is down to earth. Ekisooka tashowinga off social media ng'alaga wakabi biki. Ate nga mulungi. Ne bw'omu meeting in person she's down to earth. Thank you for being humble, mommy. Thank you. I think your parents are proud of you, right? Yeah, of course. Era ne mami wange bayirabira mu mbuuza nazaala. Ndeka. Bayirayo tulina embaga. Nyanga nzaala. Twabyogedde ddala ku interview tubyogerere ddala. Tulina embaga ng'ennaku z'omwezi 15 ogwokusatu. Ate yaani? Olunaku ki? Ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwokusatu. Guno omwezi ogujja. Fulama Weddings Sugar. Kahayore. Yagala kuwakanamu. Andi kati omukazi omulungi. Kadi ziriwa. Ngenda kuzibawa. Omukazi omulungi bamukolera buli kimu. Bakyala ewaabwe. Sweetie, I'm ready. Munnange bamulette. Ngambala amakooti. Banaye Fulama. Ngambala amakooti. Wanji taata. Nze nkwe. Olowooza tosazeewo mangu. Todduse nnyo. Myaka ebiri nga ndi n'omuwala mba namaze dde omulaba. Obadde tumanyi n'omusajja. Omusajja omuwala gw'anaayagala. Wulira tesa. Omuwala. Omusajja omukazi gw'anaayagala kino njagala nkikugambe omusajja omukazi gw'anaayagala gw'anaabeera naye amulaba mu first week waliwo abayaaye mukwano kati kagambe omukazi ne wa pretendinga kyenkana ki tosobola kubeera naye mu week okumala week mu nnyumba nga musula mu nnyumba yemu okumala week notatandika kutegeera mbeera ze entuufu ni waaba pretendinze kyenkana ki. Kati Fulama, how do you do it? Hostinga ne maka. You work at night sometimes. Mulimu ebikemo, mulimu abakyala. Abamabina. Bakoze buwi bonna kale baba bashanana bashabastinga. Mubalabako. Ndagala nkusoke nkubuzeko ekibuzo. Nakubuzeko ekibuzo katone. Mbala bonna bubadde olaba mu bbaala njagala ndagayo omuwala afaana Sugar. Lwakuba just Sugar yakuyingira naye abawala mwebale. Gwe njagala kati togamba kati ngenda kwenda kusuga totujoga ffe totujoga. Wali muwala Kampala asobola shinga Sugar bulungi. Oh mama ze. Taliyo wani. Katoga mbuno so okudatinga kaso kuva ku muwala ngono mukitingeko n'abawala bibbaala omwana ababeera wakata kuba bbaala. Ate mukitingeko n'omuwala gwe nsanze mubbaala gwa kisobola. Lwaki omutwalako out? Ate kati tube obeerayo wagati okulage bukye tukola.
kale unaku wetugatta obeerayo ati kati wefuula tubaji lindako sugar n'okwegatta mwegatta negwe mwana ate gwe wait a minute but it's you who said that ati mbadde nkubuuza bw'obadde ogamba muno nga tomutwalako out nekubuuza gwe buli kimu okimanyi ati manya bakulaga ati buli kimu okimanyi ate ekitegeeza mu olina by'otamanyi ekitegeeza mu kikola era of course ate abaganda basobola nti bakikola era bakikola mukikola ale bwana oli mukwocha bwana oyinza okuba nga omuwaayiriza mba mukikola netukikola bwana ono bana ali vagini biki byoyogera naye gwakyogedde ate naye tanzise mugandi banga mazima mwana ono mwana akyali vagini Numana akyali vagina toyo omwono. Ombuuzizza ekibuuzo era bakiwulidde ne ona akikweka. Ombuuzizza. Numana akyali vagina tomwono na please badde sabusabu. Nenga abatulaba mwina ku brown skin events. Amanya bambita flama anti kato manyi gwe batakujja oroina byokweka naye kyonna kyekiri. Bambita flama bawa sugar era nga leero ffe tuli ku katebe. Ffe tuli ku katebe n'omulungi wange ndozo omulabi baby wange. Ndaga interview ntumawo Jeff ga mukeda chika. Baby wange ubale kunjagala my love. Nika nkubuze ke kibuzo baby. Mbasajja bonna lwaki walonda yonze. No, chimanyi wachimbuza nenkugamba. Njagala okibanga. Gamba abantu. Walonda yonze baby. Yomana zankuba. Ogwa mulavu nange ngasinana gwa mulavu. Mwana ngenda nava kweno interview mwana. Temwemolera mu kamera yange mulinde mudde wammwe. Nkwagala nnyo. Actually kagambe ensonga lwaki ono mwana amwagala nnyo sisina kugamba lwaki mwagala nnyo era njagala nkugamba ebyensinga omwagalako nebyansinga okunyiizaako naawe era obuuza ekibuzo kyekimu. Olaba ono omuwala ensonga lwaki mwagala nnyo bakyensinga omwagalako ekisooka nagambye ali down to earth. Ekyala ono galugula bali understanding. Olaba bino bembeera wano mubbala nga hostinga biki nzirayo ku makya waka wabajali galo talina n'ekimu kyateekawo wadde talingiriza bamusindikidde message nga bumanyi relationship y'oku media abaana bangi babeerayo abakulinako information bajja ne bamuinboxinga nga bamulaga n'obukakafu abamwagala baba gye bali kitega n'abagalo ogambo y'omuveeko fa bakwagala ate ffe tulina ebintu naye oyo omwana golaba kimmanyiroza yanjagala bwagazi cause nsooka ntwa ningamba ddala yanjagalako ki kisegeera ono mwana golaba mulungi nnyo nise unabeera mu ekyobulungi kireke kuba ffenna tukiraba yamalayo anga tosokuba nga tokiraba akabe ennugu bagamba mpozi ng'olina ennugu ng'olina ennugu olina ekinugu kyo kyakwambala but the girl is beautiful. Just nkwagala nnyo moma then kati ekyala ekintu kye n'ensonyi bannaye ekimunyiizaako yalina entondo mu mbeera ki za mmere za bbuba ebbuba talina naye alina entondo manyi entondo n'ebbuba byawukana olina obbeera n'ebbuba ebbuba alina era ye alina era oliraba naye siri eriri ebbuba liri ery'abaana b'ekyalo anti kati jjuka ebbuba lya bika waliwo ebbuba ly'e Masaka n'ebbuba ly'ekibuga n'okaaba nongamba bebi ate ebbuba ly'ekibuga n'ebbuba ly'ekyalo byawukanamu kati omwana wa kibuga tasobola kugubanga mwana w'e Masaka. Olyo tinzeeko w'e Masaka bali bawuba mama nyabo ate ino wakasanga kampimpi katini kali awo ke Masaka ngaka togira munno Shiba yali mumpi nigo bwana Shiba yali mumpi tolengeza munno w'e Masaka naye era yali mumpi mu bawala bewakakwana nga bakazi bameka golo abampi bangi Shiba yali mumpi ne mukwano gwo nnyinyi kwe namumanyira yali mumpi ani sagala mwogera nnyo sagala muwaamu ye nenga ye yemanyi soko mwogere yali mumpi
era omumanyi kyemanyi onamuga kubanga naye alimuko kulinyanya akanyanya akatinitini mwa gyali naye yalimu wosanga omukazi nga wekyalo ayina ebbuba ly'ekyalo no muganda wange akutamye ensi bo bayiira n'amazzi akuyira amazzi bakuyira asidi eri ebbuba libi waliwo nze njaganye ebbuba ly'esite ate ono alirabika anti era lyayina eryo eryabaplandikyo gayinamu ku mputtu shugara kyo ine embuttu asobola ogyema nno wagala ndagala kikola abatajja kikola Ocho ine mputtu bakubuuza ddamu mwana totunuulira nze ojja kunkwasa ennaku ennaku oba ensonyi ennaku kati atugambe lwaki alina emputtu neto omukazanyo omungi teyeewozaako buuza ekirala kati ye goba obuuza atugambe asooka atugambe kati nze akimubuuza ekibuuzo nkijjeewo nze nkijjeewo gwani omubuuza wuwo totukuba laavu yo ssebo kyogamba temugenda kwekyawa anti kati era abalogo nga mmwe balowooza tugenda kwekyawa ate you people should keep this for a few moments later mwe abaana b'apo eyo for a few moments later bakasala nze ne Shiba mwabyogera Flama ne Shiba balina okwekyawa wati era nze nali nkisuubira kubanga twakya twedeetingako muleka oliraagalega mwana tabulogere ne bakola bu few moments later bwabwe nga mbulaba nensirika neŋamba genda bibyo this is my girlfriend the real one kati okukikola obulungi ngamba nti this is my wife kale ono omukyala wange ati nagambye embaga navaayoko nenjogera ku bali abalala bonna bembadde nzija njogera nembagamba nti embaga biki ye kankubuuzeeko owodayoko ku interview yonna nga ndi ne bali abalala bonna bogamba mbunondeetinga anzijukire tewali interview ogenda kunsangako nga ndi nabo teriiyo ne woginoonya essimu zo zonna kati wakola interview bbiri n'ono n'endala zijja bonna tuva kweno tudda kweno ono my girlfriend wange njagala mutambuze buli wamu buli omu alina omumanya tugenda Masaka kati engeri omukwano gwammwe nga gwe gukyakutta akaliro mu tawuni ekikigwe nakusuniddeko negamba deeti y'embaga actually Valentine esembedde bannange nesha njaga kuwa eno warning mwenna abalaba interview eno bale mwenna abatunda ebimuli abatunda empeta abatunda ebintu bya Valentine anoonye mukyaya nedda wulira kyembadde njogera njaga seewo message yange abantu mwena abali eyo abatunda ebintu bya Valentine mwandibadde temutunuulira ku bantu bonna okuleka ffe temutuyisaako maaso olw'ensonga ffe tutegeeza love ffe tutegeeza Valentine actually mwandibadde mutuwa obulango ne tukola kubanga ffe tutegeeza love amasityo bebe musooke mugule love etegeeza kati ffe tulina okulangira ekintu kyo ne kivaayo tugule ebimuli bibyo biriko 55 ebyo tetubyagala mwagala bya mmeka mwagala bya mmeka biriko 55 bbiri twabiganye mutwalo ebyo nedda kati se ekyebiri ebiri awo tugenda bikola otandise otumanyira mwana wekiri kati ekisembayo naye nga si kyekisembayo naye bino ebimuli Flama olina okugulako boy kati omanyi kikyo banaguze nadda ebimuli babisindikire n'obisindikira bayira Africana babinsindikiddeko ebyo bimuli anti gula ebimuli bakusindikidde ogule kuba bakimanyi gwakyalina omukwano ogwotubanga mbadde ndi bagamba lwaki babikuwadde kakati Flama where do you see your life in the next 2 years? 2 years nze ne bebi wange anti kati nze nkubuuzizza gwe kati kiri kugwe okuŋŋamba neeraba na mukazi wange nga tulina akaana okiddemu okibuuze bulungi ogambe Flama mwirabagwe nesuga where do you see yourself naye ngenda mubuuza ebibye nedda bibuuze nze byonna bebi wange kati akooye Flama tompa kyakubuuza nze yakuyise bebi wange kati akooye byonna bibuuze nze kale kiddemu ajja kuddamu ebibye where do you see your life but the question is simple okay nze myaka 2 maaso ndaba nga tulina akaana kaffe
Anaba amaze graduatinga myaka 2 jawe kati baserabidde ajja kuba amaze how many years? 2 years. Kati oyala mukubambaga nga akyasoma iwe kibi yanosoma nga ava wange mwagala asome nga ava namukwana ogenda kukozesa ensobi kyenjagala kati olabe ensobi abantu gye bakola ku lwalave nsazeewo ngikole ne sugar ejja kuba beautiful mistake. Won't you regret? I can't. Nga kudiru ki? Where do you see your life in the next 2 years? Ati nkugambye nga kuba nga nzadde nga tulina akaana kaffe tuzadde nga tulina gye tuli eyo ne sugar nga tutambula ntuli nyobwo Zanzibar tuto Canada tutowa nga baby wange nanyirira bityo nno kati wano tulaba nti anyirira atagenda kuba yagattako tulina ka baby kaffe katuddawo waka nga tuli basajja bagaga nga nese tufunye baka tukyapanga. Oyinayo yo business eyiyo nga gwe jo okujjako cost ya business to bigenda mwana no twagala kuwagirako sirogera kuupa sirira mwana nange kubaluseke gabalala nedda sebo ati gamba abantu bakufollowing gamba abantu bakuwechi twagala tulina okukola business sebo I'm ready to support banange mwena abali wanene abali okundaba tuyiwe muki company okiteeka ulira mwena abali okundaba abali ba followers bange ku TikTok ndoza bo abasinga bo muliraba byenkola. Of course nina abantu benkolera bose nabakola byange sagala kwesudia kufula top chess. Nina abantu benkolera era nga mwatulabye wano naku nga bitwade ku Ramarusania era nga bayina packages abe Ramarusania Valentine offer ku mitawo gya Uganda 13 13 mitawo gya Uganda ogenda kufuna Valentine package eyolusania. N'abalala bangi betukola nabo kati n'abalala njagala I want to welcome others on board banje tutense wakati fe tulina love eriko video muzaba zitambula trendinga tutaga tufuna ne company ndala ndaga sayinga contract nga yamaanyi ndazimbira sugar necha kati bana badde bampa obulango ngojja no mpaka lango no mpa emitwalo 10 kati kubisa munyina family luli mbadde bwo nayo papier flama papier luli mbadde bwo kati mulete obulango nga majimanyi kati flama ne sugar ostegera mulete obulango mulete tugabane ostegera mutuagalize mwena abali eyo abalina company yo ba tiktokers banji couples nyingi kati eneya Apple ne Samu wange wajirabye oba bali mu stand stegera naye abasinga they fake life out there bagula amamotoka ne bakwatira mu nje ezitali sometimes they were renting an apartment naga nakwatira mu ne tuloza nti jabeera. How do you take your life? Are you faking it or imbula mubonga gwe na faking akoko ku life njagala nchogera na faking amuko ku life newe nagendo chizula wallahi temuli kalungi mu faking life tesa life unji fake nze nga ndino mwala gwembadde nkwa nayo content oyo gobadde ogamba kaziwo nga faking nga tuwera mu apartment etali yange ebyaddala njogera mazima nenkola video ati bulira nkunyumiza nenkola videos nga mbera ngamba kale simanya milioni meka nga njogerera mu sente bisegera nefundikira nga ne company zanimpadde obulango zo zirowooza ndi mugaga ne bansako sente bisegera tebina kalungi kebirina okitegera okuleka okuza emabega kyobola nga nasalawo ne ngamba mbere mu room yange aga ne postingako video nga ndine baby wange awo mu room abana kubika nagamba muli mu dom sebo olaba omukwano gukugonzezza kati oli ku mazima yaddala ne bagamba mu dom chansesa nate chanuma ne kimane kinsesa kubanga mwana ali ayogera amazima yinza okuba dom gaggula baneje yaffe gye tubeeramu tufunire emirembe mutukolera video zaffe ne zitambula ne baziraba okitegeera titugenda kuddamu faking life ebyo byaliwo nabikola tewali kyebyampa okuleka to okunzitira obutisa akatale n'abantu abanimpadde business ne bayongera okubanga ate nabo batyamba gambo yogaye chaka yafunamu alina mu sente kati ndi byange sina mmotoka era ndabye nze ku kaboda kange mbira fresh ku ngoye zange sipangisa sikola kize zange
Okategedde ni mukyala wange bamwateesezza ndabwo yambadde green naye ali mu green. Ale teusanga buli mwavudde bibye bibye kati kwegamba endowooza zammwe zikuba kyekimu zikwatagana. Olaba ono omuwala atanyambye na nnyo bayirawo okukulaakulana ne mu birowoozo okitegeera. Manyi buli we nabeeranga nzekka saamanyanga kiddako ne buli wobeera n'omuntu ewaka n'ozuuka n'ogamba bibi wange tannaba kufuna kyakulya. Kikutwalira bbanga kyo missinga sugar just dakiika 2 nga siri nayimba mu missinzi naye akimanyi gwe singa akulaga ku kyati ye nange dakiika 2 mba mutandise otumanyira mu kamera nze sugar mba mugambe bya miss you sikyo akugambe dakiika 2 nze sugar mba sugar yogerako ne bazadde bange mami wange amumanyi gwe mama wakumanyi mutya mukadde bukambe nengera mumanya kati gerayo mami walaba gundi ezo naziyitamu naziraba muri mu kisenge mukola ki akugamba ki naye mama wange si muntu nnyo wa TikTok gagibeerako naye si muntu nnyo wa TikTok era kannababbira ebyo ebintu kati wali ba scrollinga najigwako nalaba nga muri ate waliwo ekiri nakuyita tubadde twerya tubadde tukola even flama nebobanga kati olabanze mamu wange yayitamu kokko ye nga ye wafuna data nga amasanyaze gagenza something agenda na scrollinga oba n'agamba abali okumpi munteremu muno mubuuze tesakozesa gundi kye bamuteeramu na scrollinga mabeera ng'alaba account yo nakugamba nakulabye oli ku mazzi oli ku microphone naye wabadde yambadde bulungi n'akakomentinga kati era omuzadde yenna fulama bw'aba alabye ekintu bwe kityo era bajja kubuuza gwe noono kiki wano obeerawa ono yani kyogera kituufu laba no kyogera kituufu naye kadukira abazadde nti banjawulo wali scrollinga nabira ayinza obutayomba oba kinakuyita nakugamba nze mami wange mumanyi muntu mukwata mpola era kyemmanyi waliba abirabye olunaku nga lutuuse oba nga abirabye ajjako okutabulungi nyambuuze watte bwe naaba nga mpulira mu comfortable to tell her the truth then nja kimugamba kati omutima gwe guba gwasazeewo gwagala fulama lwaki tovaayo nomugamba maama lwenjagala bannange bakuba emiggo zaatayagala bannange ogwokusatu mbaga anti kati agyalabiraawo egenda kuba surprise wedding kubanga tujja sooka kukyalayo tugendeyo yinza obutabagamba nti ngenda kujja naye but tujja sooka tukyalayo then okategedde myaka tumaze emyaka 2 nakuba mu mwaka tulaba ngamba like the introduction time olooza teyangwi bafulamaze ngaze mukwano gwo badde sikimanyiiko kale ate emikwano gye emirala gyo gikimanyiiko abamu abo abakimanyi bwemmanyidde emyaka 2 embaga ebakimanyi okiri mba mumanyi I know what he likes manyi kyatayagala kugamba I know him personally baddeko naye so fulama wakoledde wasevingayo akasente k'embaga akaki mujja tusondera ngera kufulumya budget soko tuweyo ku bagagga boogamba abagagga bange bemanyi bangi kubanga nsobola okugamba omugagga wano wa kamera nandisappointinga lwaki njogera nze nina abagagga bange si ba kamera bayirawo nze kagambe ebbanga lyomumanyidde tesa singa bayirawo ndaba mbeera ku toniko niwabeerawo abagagga nolodeko nga ngende omugagga yenayena nesagala oyogere bagagga bo mu kamera nze ngenda kuwa owange gwe mmanyi nti asobola okubimala bayira olwoluwa mwagala travelinga nga we muŋŋambye twagala kuba tuyitamu oyitako onoonyako omusajja gwe bayita bizebiz services atwala like akola mu transportation mukama wange twagalayo kaviza ka Zanzibar asooka abaweemu asooka twaleke Zanzibar oyo tomanya sita mu Kampala muno
wowe yagala omuntu ali comfortable naawe ng'asobola n'okuteeramu n'ogamba kambongezeeyo nayo sente zammwe zikoma wano naye nze kambongezeeyo muntu ali free ate ng'ali like ayagala nnyo ebintu naye byamalala bwebiti ate ng'alinamu kasente kati awo atutwale wetuli busy transportation zimunoonye wonna oyagala okugenda okay tujja noonya ku mugaggawo mugagga wa Tesa bane yamutuwadde tukweyanza nnyo mugagga tukweyanza nnyo mugagga waffe tukweyanza nnyo mugagga waffe era tujja obudde bwonna tujja gwe kyobosoka omanya omuteekako ate ye muntu kale aliku nga olaba nti Tesa muntu abajja kumpembere botegera bebana abantu bafa ba bulijjo naye nga balina emitima emibi ate nga balinamu kasente nga omukono yagagamba nze wendi sente tezimala bulungi nze nja kimala temumalayo byebyo tetulina buzibu bako kyogamba obuwala obukujjonkera bagambe namala nalonda namala okay kati waliwo abawala bayirayo bangi ku TikTok okwo n'abatali ku TikTok nino mu life yaffe ya bulijjo n'obwetegaatega omwala okwetega yo Yesu ojja kuneetega naye osobola oyimirira ne shuga okwetegako weetega yes oyinza okuba olina nyakiyo ng'olina amaaso go gwe nga olowooza naye kyogamba waba bataddeawo osolowooza kyekimu ne shuga ate ofunayo shuga mami emmotoka nga kiina kikwadde ebisumuluzo nekikuwa cash I can explain wazimpa era obimanyi tetwagala ssente nedda bebi wange naye akimanyi twagala ssente ate kati waba zeese ku ttebo nga weeziri ati tuli pazo yabagamba mu nsi muno lwana nnyo ofune omuwala omuyaaye anti bakugambye anti wulira liri pazo yagamba omusajja we bwafuna sugar mami bagenda bonna ate naye bwafuna sugar daddy nange ngenderako kugambye liri pazo n'ensonga lwaki yabagamba sabanga nnyo mu nsi muno ofuneyo omuwala omuyaaye tofuna wife material muvubuka gwe kano kankogere muvubuka yenna ali eyandaba alaba fulama ku interview tolaba tofu agamba ki anti ono si wife material mbuno wife material bali ba wife material mbu agenda kunemesa okukola ssente ati wife material agenda okulemesa okukola ssente esegera wife material wonaddayo wakasaawa mwenda ogwekyaja kubuza ovaawa niwo badde ova kolomia ekyasobola bbe kubuuza akulaba bulabi n'agamba bebi wange ava kukola ye omwala omuyaaye bwe banaamukwana ng'omugagga amukwanye ssente ajja kuzikwata sente ajja kuzikwata agende yeteekeko wiigi akuwonyeeko omuwala wife material we banaamukwana ajja kujja kugambye nno gundi nankwanye naye ŋŋaanye ani anti era nze sagala kumanya kiri nti ebintu ebimu abyekoledde ekisoke ate kyogamba muno kimutuusaako naye omukazi we bw'akomawo akoze enviiro benjala jamubuza ssente wazijja anti kakati wife material ne wife material bo beewase beetomeza ebisenge fe fenolaavu yaffe tuba tweyagala kullo nga tweyagala ng'era buli omu abeerawo munne naye nga tetulina mateeka mu laavu eraavu y'abayaaye ye eba simple teetaaga ssente nnyingi kuba happy laavu y'aba wife material yebeeramu ssente nnyingi kubanga nti wife material yagambye muneekolawo oti ssente ezo tozigulamu kino zikolemu bati naye omuyaaye ye alaba bulabi kigenda amaaso ne kitambula eraavu yaffe gye tulimu soka obaŋŋambira abawala obadde okyabagamba abo abakwetegaatega balaba sita wuuyo flama wa TikTok wuuli flama abawala mwina abali abaagala okwetega flama ekisooka njagala okyetekemu muli mutwe nti bakuteeka ku minzaani ne shuga onaasobola kubanga n'omuwala nkugambye kwayitize ono omuwala gulaba ali down to earth omuwala ali understanding omuwala alina emikisa omuwala mulungi byonna birina bikyonjogerako naawe okiraba muwala talina kizigo ku mubiri gwe omuwala alina hayiti ndoozi omulaba talina kamogo kalina ku mubiri gwe kusoga nti kaakano tula naye weeyerusa
anjagala atanjagala abireke. Kati njogedde. Ebisajja ebiri eyo ebikwetegeeyo entebe ku ssomero bakampasa baplanned kids abo. Give them a message. Bagambe. Bagambe totya bawa bagambe kati nawe bagambe. Meto mukaka. Asimukase. Baby yakwogera. Ogenda kwogera? Oba nkwogere mayira. Ogenda kwogera? Mpola baby. Ni muganda bakoyi ngalinga akoyi. Mana tembwe mbolera mu kamera yange ngenda bagu. Baby okoyi. Zinda bate feelinga. Mwana katika mwogere. Ogenda kwogera? Lama teke elyo mukono. Kayogere. Naye bambi to musembeza cyo microphone cyo. Kale baby yogera. Abasajja abali eyo ng'osuubira olinayo chance with sugar. Yeah. Just steady. Tinalonda, I'm already settled. Walondani mama yogera. Naye muganda wange atasobola okuwaayo ente. Ente agirete tetuminako buzibu naye tugenda mwagala tewali buzibu. Tumwagala babiri anti. Ate agikuwa ate gwe weddiza omukazi. Tugenda mwagala babiri. Ngakwagala. Naye tumwagala mugamba agirete. Tumwagala we love him so much. We love him too. Lama kati gwe nkulabye oli mukubi wa luseke. Zenda gabi ate sagandi nagambe ja oli mukubi wa luseke. Mugaga ina ali bambi. Mfukamire wansi. Kati ndaba mpulirayo oli hosti gwe mulimu. Oli hosti oli tiktoker. Obe mu bala zo hostinga mubeera mu badoni. Neno yenyini jo hostinga mo ina mbadoni bo. Ni badoni makosi. Atogera amanya g'abantu. Abo badoni sebo. Bo badoni nange. Bainoku those are big spenders. Anti katwala omugaga ng'asokugulira echupa ya bukadde bubiri kati soka kwadi mtwale ebiri. You're right. Bebagaga bebala. Nairachi by the way kati kansoke nveko katono kumulamwa. Lwaki abasajja b'ebbaala amagwe wawona kuba kati ffe we are experiencing some shit things. Lwaki omusajja asobola okutwala mu bbaala n'akugulira a bottle azulu or any other Hennessy something for almost 500 kweyongerayo naye nga tasobola kujjayo mutwalo omugamba mwana abamanja rent oba mwana enviri zange najjayo emitwalo 5 n'agikuwa mubeera mubalaka ki abagagga ekisooka ekintu ekirala kye n'experiencing I've seen it for days. I don't know if it nakibuuzaako omuntu omulala n'akiŋŋamba ojje weetegereze nnyo tables z'abagagga era kyemmanyi abakikola kijja bakwatako tables z'abantu abaze mu bbala ne baspendinga. I'm telling you this cause nightlife ogimanyi ogikoleramu. I'm also a nightmare. Nze ndi MC nkola kiro. Tables ezisinga z'abantu abaspendinze ennyo mu bbala. Ogenda kulaba eyo table either ng'ozze kubuuza ku muntu either nga bavuddewo n'osanga nusu 2 oba 10 ku table oba wansi nga kikutte. Is there anything behind that? Sibira ku table z'abagagga nze ebintu byange bimanyi sisembeye abagagga babbaala. Nze wamma muŋŋambe comment section if there is something behind that is a table ezo nzeewale. Nze simanyi ku bagagga b'ebbaala kimu abagagga b'ebbaala bo baba butaala kugula zuu ne bagiyeta nga bakuba akataala didi awo n'asanyuka ne ogamba ne mubeeramu baddoona abaddala naye mubeeramu abafeekinga bulamu era abasinga bo bafeekingamu era ojasanga nga ddoni agaba ssente naawe abaana nakuwa kakadde nga cash batono nnyo sina batono taliwo atiisi agamba bakuweemu omwenge era n'agugula oba okutwala abweno n'agamba enengato ngikugulidde yiino nze ekyanga oba ku birthday yo n'ajjayo katugambe nti DJ bakuwe control oba ki at least bakuleetera mwenge ku gundi naye nze nina omugagga wange nange wali omugagga wange gwennyina nina omugagga wange abikola
Nanga walo gwe nnino yo guy bayi. Busy gwe nkugambye. Akuba omwana njala kujja ku sente zenze. Omuwana ojja mulaba ne leero agenda kujjako mu night yaffe. Omwana muganda wange bamita bizani. Busy. Bakola mu bya transportation. Kasinga mu nsi muno buladi. Olina sente ezitagamba. Ebyaddala busy musajja wa ddala. Yambadde nkyayogera ku mboozi z'ebbaala. Ninayo abagagga bange abali real. Nze badona abasinga sibakkiririzaamu. Badoni bamwe bemuwaana they are fake. Sijja bamenya mannya naye ddako nja bamenya. Badoni bamwe abasinga. Abagagga b'ebbaala. Kati waliwo ebbaala gye nkoleramu endala. Nze nja siima abantu bange nganza bambeereddewo. Waliwo omusajja bamuyita Brian naye era akola mu service y'emu. Bossman Brian oyo musajja wa ddala. Ye muntu asobola okujja mu bbaala n'aspendinga almost 3 millions. Najja ku stage n'akugulira bottle esingayo ebbeeyi. Oshegera? Ate waavaawo n'akugamba asomere ennamba yo n'akuteerako sente ezisukka mu mitwalo aga. Nze sikulimba eyo night buli wenjikolako nvaayo ndi mugagga. Ono mugagga gwe nalako walina okutoni kibayirayo lumu yajja gaya ate otuula eri emabega eri. Kati lumu yajja tusanga tuli waneeno tuli waweero ne babbawunsa. Nali sibiriiko kiraawo sawa zaali zigenda sawa nga mukaaga ye ngaagala genda ali avuga jeep yali yimidde wali ya bulaka. Najja yajja agaba zike kuva eri. Daira. Kati nali ndi awo ku mulyango nyimiriddemu byange. Manyinza obusekerwa wange sikwa busekerwa mu mataala nze sikwa busekerwa mu mataala mbwa busekerwa VIP. Neeraga namolu ozipane. Obimanyi. Star. Najja asoka n'abo bali bonna ekizike bwa bizike bibiri wali ku mulyango n'abawa kati ze teyampa nampitako wati n'agenda nga yalekawo nze nzekaawo nze teyampa yali akumanyi kati we natuko wali eri n'akyuka nadda nagaba kyekiriwo omanyi waki kati wawe namusemberera yaŋŋamba ekintu kimu engeri ensonga kyampadde mulaze nti sina kamiro ka sente. Okategedde abala bona bo bali baagala. Nze namulaga nti kyali kiri namugamba nange katombadde. Okitegeera. N'abayitako bonna. Najja n'akomawo n'agamba nkwagadde. Nakwata mu nsawo. Nakwata mu nsawo. Nampa akasente. Okitegeera. Nze bale osekera wange nze nkuwa osekera wange. Nayo seke kuba luli VIP abawone muze sibya kutebuza abagaga tosanga. Mbira byange nga ntudde byange. Nenga twagala sente mante tuli bulungi. Tukubira omulanga gavumenti. Ulira. Tukubira omulanga gavumenti. Mukole. Funira shuga omulimu. Umwana akyasoma linda kamaluzo okusoma. Anti abeera mu ne holidays, there are campuses abakola. Jakumulabirira. Obulango bwe tufuna kati kagambe. Tewali kalango kaita ku account yange shiba ono natakali yako sugar. I'm so sorry. Tewali kalango. Baby I'm sorry. Tewe molera wano. Tewali kalango. Kaita ku account yange. Ono ngatageta kali yako. Osegeera. Tugabanya wakati koza atekamu effort. Video zono omwana zakola zitambula. Kati gwaki nfuna omusajja mpa akalango niwe batabimanyiko ate sinde nenziryanze kanga tukola fena content. Washitegera era mwe nabagaga abali bambi nabaganje waneeno singa tewali sugar where would you be era semanyi wali wakamu singa nagwa omanyi lwaki content w'okubuulirira abantu gwe nali nkola content nali mwagala nnyo kozi yandeeta ku TikTok nawe okumanya waliwo yakugambye anaya bana mukuba waliwo yakugambye njikugamba banjireke oba comment nagirabyewa waliwo yakugambye mbwabu sorry ngamba nnyo kyakwogera naye jakyogera ngamba waliwo yangambye mbwabuulirira abantu tebava mu relationship yakayita mu relationship singa 10 mu myezi 2 anti leo mwana namudamu namubuuza gole ko muganga nga yeganga byebiki siri muganda gola byeko musawo nga yekuba edagala
nga olabera omusawa abeera mwavu naye ng'agaggawaza balala. Abasajja abazimba amayumba abazimbi ng'omusibi w'enviiri tasiba ziza asiba balala. Okategedde wekitewe kiba father agatta abafumbo tawasa. Okategedde wekitewe kibeera. Naye nagenda okulaba nga content talina wanteeka. Ebyadde atudde mazima abaana abakola motivation speaks abwe leero kanjoge kambogereko. Abaana bali ku TikTok aba babuulirira abantu nga ba Plan B, ba Voice of Voices n'abala bangi. Plan B alagawa. Jali ati kati njagala kusomesa eyo gundi engeri esekita eyo ngeri gye nafuyamu abaana nenge gye tamu brand. Sekita y'abaana abakola sounds ku TikTok. Essennyonnyonnyonnya abaana bangi boogera ebintu by'amakulu TikTok nga yo tebawa chance kusobola kufuna ssente mu bye bakola. Okitegeera ojja kusanga omwana ng'alina million namba ya followers ng'abuulirira nga olaba Plan B naye nga ate omwana asinga okukola ssente ku TikTok alina emitwalo ng'etaano just nga akola dancing. Kati mwabo obayise baani? Abaana motivational speakers. Kati omwo mwe muli Mickey. Mickey si motivational speaker, Mickey comedian. Si Mickey. Mickey. Mickey comedian. Ono teacher wammwe, lecturer. Mickey comedian nebe nyini byakola tolanga bibamu comedy. Mickey yenga ye Mickey comedian wesonga tekyamuleta okumanya Mickey. Kati gwe classes za Mickey toziwuliriza oba tobyagala. Ati kimanyi si bituufu. Ebintu bya Mickey is a comedian. Ekyo kikugambe kuba n'olwaleero. Mickey comedian era ne byakola ku TikTok abantu ebyo byabuulira abasajja naye akimanyi si biki. Si bituufu. Gwode we yagambye abantu abani ati just yakola bukozi fe tukola content ffenna omugezi ka TikTok oyo kakugambe. Abantu bangi bajja ku TikTok ko nga basooka baze ku scrollinga na kuona stress then nga bala baze kuyiga. Abalanga baze kufuna sente. Kukolerako kati gwe kisinzira kikyo yagala twala ku TikTok oba yagala kutwala bintu serious kigache wanonye kyogendo twala oba yagala kulaba kukola sente ero jazikola oba yagala kukulya bintu bisesa ero jaseka TikTok yo wecho weri kati bana abakola sounds nagenda okulaba nga nze nga Flama sounds zange nzikola nzitambula nfuna abantu abazituddemu nenga nze sizifunamu okitegeera ninda banga tebina kyebinga takola swayo ngambye nali nakamu kubanga nali sikyakola sound ezo ninsalawo mbeere byange era ndowooza kati badde ondaba mbeera mu relationships nkola gundi wa couple n'ebintu ebyalala tokyandaba mubiri bye nakola nga mbuulirira abantu ewaawo ebigambo nkyabina muto era nsobola bikola naye tebiina gye bigenda kuntwala abaana bangi bali eyo nkuwadde for example ya Plan B alina million number followers naye kyewuunyisa osanga Shani Lips alina emitwalo 10 amusinga okumanyikwa olw'ensonga nti eri sector noba tubalaba TikTokers of the year tebagenda kuleeta Plan B ba Voice of Voiceless tebagenda baleeta bagenda kuleeta abaana abakola content omulala bali tebaba balangana ba TikToker weewaawo batambula nnyo kubanga omwana nga abadde akoze sound kabacha n'enkola lino sound nga nyina kantu kenjogera n'okajja ku TikTok n'okateeka ne ku status yo meaning natali ku TikTok agenda kundaba nimba sifunamu wekito wekiri kati omuntu yenna nga abala business ku TikTok tasobola kukola motivational speaks tekisoboka kuba tezifunamu naye oba oyagala kukola sente ku TikTok then kola ebyala abaana abakola sente be baana abakola skits naye kati noza batwabye tulikola na sugar skits ezo zikola wekito wekiri TikTok ogirobeeramu gwe n'olemera ku kiri kye watandika nakyo nakukiza okola live tubeere nga tukulabako Bebi wange kati ya live sector ya live yabikolako mubuuzi. Tuwadde tusaba oyogere erinnya lye. Ekya baby mujja kyogere. Ku account yange nti yabikolako kati ya managing account yange. Hey! Ho. Era bayire waluna abansindikira message abawala. Ono yabaddamu. Era badange mboke janyoka. Mami kwana abasindikira Flama messages. Sugar yaziddamu. Kazi wammwe yaziddamu. Sugar yazisoma nazira banagamba labani. Mujja wammwe yaziddamu. Kati ono ebintu bya live ya live naku kitubere nga tubanoonyako. Mbadde sinaagi planninga but nja kubeera mbagamba. Wale temunatandika kola live oba gwozikola nayo nabadde tanna. Tandika kapo yafe sikyo? Video bim. 2. Biri. Oje twakolewa Mac Pro ni twakolelewaka. Zoka biri. Zoka. Gwe ne Maka muli biki? Maka chali wange, Maka muganda wange, Maka tata wange. 3 in 1. Byonna biri mwagala nnyo by the Mac Pro. Mweyo obugambo nga buno obuwooma.
Mark Pro Fashions oyo guy kati ye host omukwa ba host kati bemanya abamanyi wani city. Nze Mark Pro by the way yanzikiririza nze okumeetinga Mark Pro okumeetinga tumaze kati emyaka nga 7 nga tuli fena nga nkyali toto wenti nga nsula na waka by the nali mbere yo nasa na wansi nga maka top ngira maka jana parking nga emotoka ye na nvuga mungera mwebuuza ko nga mwana lumunjaga nange bera ko TikTok nga sinanda ka TikTok wadde era onasoka okukolera ddala interviews nga njja ni interview nga abantu nali nyina ka TV kenkola kalika online. Mark Pro ye mutu gwe nasoka okuinterviewinga kubanga nali mwagala nnyo kuvadda antira banange bwe nayambibwa nefuna nkusanyaze ku TikTok era ye muntu yomu yasoka maka yasoka okunnoonya bayira okumpazi business oyo omuyaye gola mwenga aba hostinga nights abawala abazebwe batyo bagenda rana oba bewerera oba bafunye obuzi watenga abantu bamwe how do you handle them mubatuuza ne mubakola bwe muti mubaleka ne bebe malira mubatwala ne mubawozesa what do you do you as host ebitebitukwa kati buli host abera ne meza yeyo yabera tato ba mama wabo abana baba anti era waliwo era kati oyo mama wabo abera ne tata eyamuwa obwa host kati era kati Mark Pro ze chemu kubaka saka kogera nyo Mark Pro kozi kati Mark Pro department yagikolako naye zenga manyi Mark Pro bera naye mumanyi Mark Pro just in case waba ujunja tunetu nekibadde ngo muwala we yakirese agamba gwe n'ogamba ku mwana wo oshegera gwenga gwe gwamanyi omwana ogwa mujje wabe gwa mukubide simu gwamanyi jali gwa mwade transport gwa mulese kati nze nganze wawonza kuwa omulima ate walo nange bitasowa kuyingirira mu nnyo nga gwo so bie malira wobo oganye then taking action kwestyo kibadde ni ekyale kyentalo of course ngera womanyi wantu woni wali abantu abatamivu ebyo bibaamu tusobola kuba controlling abo yagala toyagala ile entalo zo zibaamu weewaawo ekifo kyonga kyo of course kina bitero kubeera mu femaka wa hostinga baba ne security ngeri fit ndio yes obutu obaawo ekiba kibadde bangu oku taking action da security batukubye fenna nze nafuna kosaga wanene wenyini kubalanga baniga bankuba ogutali gumwe gitali ebiri naye engeri gye bajja okuntaasaamu mu speed kindeetera n'ekintu okukivaako amangu okitegera ningamba abadde atamidde let me just chill ninga rachi bakuuma empalana how do you feel ng'otudde oli awo weewerera muntu oyina empalana you feel like you want to beat someone ng'okyetegekedde gwoba tomutya how sure are you that ye tainaamu like omusobola andi kati ekyo ekibuuzo wali kibuuziza abategeka empalana ku mitima kuba kati nze ate era bajja kuŋŋamba kati answer take a comment section because nze siwalana sitekawo mbeera siyomba na muntu how do you keep that nze bwenti onywawo mazzi kati kagambe teri kintu kisinga kubeera na mirembe nga kunywa mazzi gwobeera n'ennugu ku munno ng'agala kumulisa mukaso nywa mazzi ennugu ewona na mazzi ekirala abaana abawala balina wano katebe na nywa mazzi mwagujja kala mwagujja obitegeera mazzi shuga talinayo mikwano gye egikugeya omwana tubangu lumana nagambye omwana asanira kuba mukyala Flama omuwala gulaba boogera bingi bamwogerera n'omuwala era naye tonyiga n'owira ng'oyagala omugweko omutuge nyiga sometimes naye kati omanyi nti si bituufu ate lwaki oba onyiga n'okikomya ewala ate omuntu bw'ajjanga yazza akujjidde nga ne woosirika akusanga wantu n'ayagala nti akukakase nti shikani muviira buviizi ne w'omuviira n'alaga nti ajja kukugoberera that is what happened to me kagambe I'm telling you something I've ever experienced omuntu waneeno mu Uganda katugambe Tessa kino kyonjagala saga tuwakane Tessa batimanyi nti wali kintu silence erumo singa action kibadde okimanyi you don't know what you're talking about omuntu yenna waba agaludde oluyi n'alukuba ku ttama n'otambulira n'ogenda wulira n'alukuba ku ttama kuba yaba asubira kuddamu naye mukuba ekintu mu kisajjula ejjukira yabanyiize batukolera video nga batuvuma ku TikTok n'oseka n'otaddamu video omuntu n'akala nabyo ne video n'agidiriitingayo omanyi lwaki sigamba mbu basobola kumuvuma naye mba ngenda kukola ekintu ekiruma ennyo silence ati basigenda kuddamu gobadde omanyi ensonga lwaki Bebe Cool nakati akyawala na Bobi Wine kubanga tamuddamu ne wakola video nga muvuma jamuga Bobi Wine oliwe bati Bobi Wine agenda kukola birala tagenda kumwogerako eyeruma eye point yo single luma aliwo ekisuka Flama ati kati awo kyesimanyi kisuka kyenkana ki kubanga
obanga olaba nti Bobi Wine ku bitu kamigundi byayogedde ne bagatamu n'okufa ne bagana bakuba amasasi biki ne bagamba ne bakuba amasasi abaana agamba mulyose nina asigala nga tayogedde ofuuke sano gana ebino byonna byenjogera nfaaki lwaki sibyesonyiwa silence yekinze wensuubira nekintu kisinga kusirika teri kisinga kusirika olaba oyo omusajja ayagira oyo omusajja yatuwa ssente oyo sirimwerabira oyo ali ku boda boy sirimwerabira ate omuyita boy muleke sobola oyo just ala kutte 70 niyo mumanyi boy top oluseke luizo muyita oyo top tugende na ku interview baddagira gwe oyo top oluseke luizo muyitamu nenga obugambo obusembayo bannange njagala gamba abantu bonna abajonkera Flama mwana ba TikTok mwina abatulemesa emirimu abatulemesa ziddiiru oyina yabakulemesa bangi soko otumenyereyo nga bana sasa kwogera amanya ga muntu nenga mwina ba TikTok ubagamba ati ita Flama akoleka ddiiru kano ogamba Flama tagenda kakola noyitawo munnowo okubanze bagala kunnemesa buladi basente ogenda kuzifuna ozigulemu olugoye ozigulemu empale muganda wange nayenze zange zigenda kulabirira bato bange so kuwalana naye kimanye gwowalana yesuubirya mami we guyinza okuba waka oli planned kid kyoyagala okirira mu budde mwana nze wemba sikoze sirya katogenda kunnemesa ssente ezo nnemo zijjawo gwe ezogenda oziryemu ekirolex ogenda ozigulemu empale empya nze muto wange batagenda kusoma kategedde sobeerako kiri okay kati Flama ebisembayo nange ngammaliriza nze kano ka message kagende eri abantu kale abantu abalinga bazadde baffe kuba abantu betwakula nabo ku kyalo abakulu babanga bazadde baffe so kati Flama ogenda n'oveeyo waka nodde eno of course obulamu obw'e Kampala si bwobweri kitegeera ojasanga omwana eri akola birala nena akola birala wano sokola zino enjala kuba waliwo bezi inspiring eri sijja zikola wali bazadde ba ogenda n'otuuka ewaka n'osanga omuzadde akulika akugamba bandeetera video zo wano ng'oyogera bino ng'oli mu kukola bino please omuntu yenna ng'ova ewaffe bw'oba olabye interview yange eddako oba yonna gyo don't mind kyenjogera tofaayo byendi okukola tofaayo what I do mind your fucking business I repeat mind your fucking business mulekerawo okutukyaya bazadde baffe man bino tubikola just for besides nkola kyenjagala lwaki musindika obutambi akatambi okalabye ku TikTok mama wange talina simu ate ogimutwalidde oba agiina asobola obyerabira omwana ne sometimes agiraba n'agiyitako gw'ovuddeyo wawulidde bye badde ayogera man bajja kuŋŋamba nzije ngenda ne bazadde baffe olumba bate babirinako bambi bakazi n'okubaako agenda naku akawunti yo n'ayitaayitamu n'ayita nga yalina kyanoonya gwe n'ova ino oyagala omukakase okutta ekividiyo Flama bamuvuma ave ku mukazi w'abendi nawe nokiwamutabani bagenda n'omutema man you should mind your business guys muyinza okuba nga temuwulira luzungu naye mufe ku bibakwatako mufe ku bibakwatako bannaye mutukyaya bazadde baffe naye z'omu bakuŋŋambako naye owookubiri we bakuŋŋamba tolangira bantu bebi wange ngenda kujja direct ku mulyango akasembayo mayirawo nabaganya okwemolera mu kamera yange sugar akasembayo tuwe ku bugambo ngenda giclosinga nga temunnamaliriza kuba kati mulabisa okukola ebyekisiro mu kamera mwagala nnyo I love you too mama lindako sembeza microphone oluva wano sembeza microphone wane nosirike mama my love I love you so much I love you too I can't live without you ochimanyi tuli ku Valentine by the way tuli mu Valentine week soko omute agwendeka ate soko omute right mama ulabo aba bakazi we batu bangi ne ku TikTok gye bali nga tebatwagaliza kati alaba nkukutte wenti ate bamukyawa alaba nnuguwe I love you babe love you too gwe mwana bera star
I'm waiting for a few moments Ante zigenda later. baayo. Banaye bwekityo bwekibadde olunaku lwa leero twakyazizza ba star the trending couple in town. Tubalinde mu maaso awo tulabe few moments later oba proposal oba mbaga byonna tubirinde mubeereko ku Mukutu Brown Skin Event ate nga tukyabaweera ddala. Amanya mbadde Quintessa MC ku Mukutu gyonna kwendi ate nga ndi MC the baddest female MC around town. So bamenyerako ku mabala genkolera mu sofa Legacy launch ezza naawe Entebbe Road roundabout. Ninayo night y'Olwokutaano ekwata nnyo. Kuba nnyo akalango. Ngendako Obulambo bw'ekubiro singa lityo. Fort Portal Olwokutaano luno abasobola tujja genda abatasobola kiri okay. Naye nga represent so well. Then tumirako ko n'abanjagala Urban MC Vegas chill out. You know I love you so much, Sakwerabira. Asha Babe, my best friend. I love you so much. Is a biz. Gwasinga muganda wange. Sneaker Peak, the one brand. By the way, Sneaker Peak ya nyambaza. Nga tuyambadde Sneaker Peak. Misana sina kwa kwambala. Okategedde. Sneaker Peak kutumiddeko muganda wange. The baddest producer around town, Brown Skin Events. Shout out to yourself, man. Skin, muganda. Tufanagana ebyaddala. Anti abantu like we beyagalize nnyo. Bade mmanyi we bayagala ennyo ne balwa nnyo bafanagana. So, tatujjayo. Next time. Love you. Brown Skin, emanyi munnange mukyala wange ono omulaba. Kati soko mujje mu kamera. Nedda mukwano tojjayo. Aba hosties tojjayo. Kubaga bannange bebi wange n'omulaba. Omwetegereza bulungi. No, this is my Valentine. She's my Valentine. Soko ofukamireko wano otuwe mukasa. Ululu! Say yes, say ndeka. Buuza ekibuuzo mubuuze. Babe. Taka wano microphone kumima empozi ndiina. Babe. Babe. Can you be my Valentine? Yes. I love you. Ndeka. Chiwedde kati mmwe wagwa.